Honorable Zaake okuweebwa ssente n'azikanyuga ddala kyabadde kikolwa kirungi oba yeeyisizaamu bubi. Ene Newspark channel likinga, subscribinga, ateroleke obubaka bwawo mu comment section. Waliwo ekikolwa ekitalabise bulungi ekyabadde ku mukolo gwa Honorable Zaake munnange Speaker Anita Among yabadde amuwadde ekirabo era ng'ekirabo kino kyabadde kya ssente nga zabadde ziteekeddwa mu bbaasa millions eziwerera ddala 10 era omuntu gwe yabadde atumye okuba nti n'amukiikirira ku mukolo guno yamukwasiza ebbaasa eno bambi naye teyabadde mubi n'abeera nga ajanjula eri abagole nti Speaker ayina ebbaasa gye yabawadde eya millions 10. Zaake we bamukwasiza ekibbaasa nga woli mu kulaba we tuli mu kukulaga yakutte bukwasi ate n'azikanyuga wabula ebbaasa eno erabibwa nga eggibwawo. Omuntu afaanana Zaake abamu bagambye nti yabadde taata we ye yaggyewo ebbaasa eno. Kaakati Anita Among okutuuka okubeera nti n'asindika omubaka okujja ku mukolo guno, nze ndaba nti aba yaweebwa kaadi tasobola kwereeta ku mukolo nga teyaweebwa kaadi. Bw'aba yaweebwa kaadi nga mumuyise ku mukolo okukuwa millions 10 kyabadde kikyamu. Ng'omugenyi omuyite okukuwa ekirabo kya millions 10 kyabadde kikyamu. Kale singa Zaake yabadde tazaagala ssente zino oba oliawo teyandizikanyuze, yandibadde aziddiza omwami ono gwe baatumye oba Speaker wa Parliament Anita Among gwe yatumye n'azimuddiza n'amugamba nedda ekirabo kino sijja kukikwata dhani okukanyuga. Bannange okukanyuga ssente mu Buganda kiina ekifaananyi kye kiraga tekyalabise bulungi. Simanyi oba omulabi wange wa Newspark channel gwe ensonga eno ogyogerako ki? Omuntu okukuwa ekirabo ekya ssente n'ozikanyuga naye ate nga waliwo eyazikuleetedde ka video kako ndi mu kulaga eyazimuleetedde teyazikanyuze, yazimuleetedde bulungi n'azimuwa era n'amubuulira nawa ssente zino gye zivudde. Kituufu oli Speaker wa Parliament era wa NRM ate tukimanyi bulungi nti Honorable Zaake wa Nuupu, naye ate ensonga zino teyazitaddemu nnyo ebyobufuzi. Tugambe nti nno ku mbaga eno opposition oba bannuupu be babadde balina okuba nti nno be babeerayo bokka. Honorable Zaake yabadde mutuufu okuba nti nno akanyuga ssente zino oba ekikolwa kye yakoze tekyabadde kirungi. Katukuwe vidiyo eno obeere nti nno ogiraba bulungi. Bino bye byabadde ku mukolo gwa Zaake. Is the bride and the groom. I only received the message from the speaker who was supposed to come, but because of urgent commitments, she called me and I went back to Kampala to take the message. And I will deliver the message as is written. But before I deliver it, Honorable Francis, congratulations. You know you are one of my very good friends in time. When you were tortured in Arua, and you had a Thanksgiving after you had come from medication, I'm among the families who came for your Thanksgiving, and I couldn't miss on my own on your wedding day. Congratulations, and I wish you a happy marriage. May I have the honor and privilege to read the speaker's message. It is addressed to you, Honorable Francis Zaake, MP Lutaaya Municipality, and says re-invitation to attend your wedding. Reference is made to your invitation to the Right Honorable Speaker to attend your wedding celebrations slated for Friday 9 September 2022. The Right Honorable Speaker regrets to inform you that due to unforeseen eventuality, she is unable to join you at this special event. The Right Honorable Speaker conveys her best wishes to you and your dear wife Bridget on this monumental milestone in your lives. Please accept a humble gift of 10 million shillings from the Right Honorable Speaker of Parliament towards the wedding. Message inside, and the money is with me in this envelope. Please receive your written message and the money. God bless you.
nsaba omuyimbi nga tukalira ku keeki, nsaba pulezidenti wakali Kabako nga tukalira ku keeki, tusale ku keeki ng'akyali mugawo agende akyuse, tusale ku keeki ng'akyali mugawo agende akyuse. Tugende ku keeki, tugende Galaboba mogamera nga osimye yanja ensonga songa zanavuddati nafunya mwana mfukidde ensonga muzute otyo siringa mwana mfukidde ensonga mugenda naye boba ng'omusimye nafunya mwana mfukidde ensonga mugenda naye sirabye bwokikyamu siringa mwana mfukidde ensonga gye busokera nga mwakeraba ng'omukwano mungi nga buli omu kwabukane ku munne gye buzibira nga temweyisa lwaki ebyo byonna mubirinde mwekwase Mukama tewali kirema. Obadde mulabi mulungi webale kwekubira ku News Park channel, leka obubaka bwawo mu comment section, subscribinga ku YouTube channel yaffe, ate teweerabira kuba nti no olikinga video eno. Beera bulungi, weeraba.